Forces of Change. United Forces of Change yabaddewo nayo mu wiiki eno era nga bwetwogera ku United Forces of Change mu Uganda tuba tutegeeza bannayuganda abeegattira awamu abakkiririza mu kukyusa obukulembeze bwa Uganda mu mirembe ne mu kukozesa engeri yonna eri mu mateeka okulaba nga bajjako obukulembeze obulembeddewo kye tuba tutegeeza. Bwe twogera ku United Forces of Change tuba twogera ku bantu oba ebibiina by'obufuzi ebyegattidde awamu okwogera ku ebyo ebirudde nga biruma bannayuganda naye nga tebikolebwako era nga batuusa okulowooza nti engeri yokka ey'okutereezamu ebiruma bannayuganda yeeyo ey'okukwatira awamu ne tugamba nti agende oba bagende. Yo Shamim Malende mubaka wa National Unity Platform ng'akiikirira Kampala Central embaka omukyala jjukira nti era munnamateeka ku lukiiko lwa National Unity Platform y'omu ku bawolereza ekibiina ekyo. Tumulabyeko mu misango mingi ku baana bannakibiina ki National Unity Platform abajja basibibwa obwemage ng'ababeererawo alwanirira eddembe lyabwe ewatali kusaba wadde ennusu 10,000. Guno omulimu akolaga wa bwannakyewa olw'okuba nti bali ba foot soldier mu kibiina ki National Unity Platform ate nga naye mubaka omukyala ate ali mu National Unity Platform yasalawo nti kye kyokka kyasobola okuwaayo eri NUP okuwolereza abaana bano nga tasabye wadde ennusu 10,000 kubanga yakimanya nti ebintu bye bayingiddemu birimu okuttibwa birimu n'okusibibwa. Bwe basiba omwana ayinza okubulwa munnamateeka amuyamba kubanga abaana ab'e NUP tebalina ssente, ye n'asalawo nti ajja kubeerawo ku nsonga eyo. Ali mu kutemaatemera ensonga nno eza United Forces of Change. Lwaki baasalawo ng'ebibiina eby'enjawulo beegatte bakole omukago ogwawamu ogugenda okusindiikiza Mwami Museveni okumujja mu ntebe y'eggwanga Uganda? Abantu bangi babadde beebuuza ku mukago guno nti Besigye ayinza okukkiriza akolere wansi wa Bobi Wine oba Erias Lukwago y'anakkiriza abeere wansi wa Bobi Wine? Mugisha Muntu wa Anti anakkiriza akulemberwe Besigye nga twabalabako bwe bali mu FDC nga baali tebakwatagana kyekyaviirako ne Mugisha Muntu okukola ekibiina ekikye ekya Anti. Besigye nga tekyamuwa ssanyu kulaba nti Bobi Wine atandise ekibiina ekikye ki National Unity Platform ate ne kikyaka nnyo ne kisaanikira FDC. Shamim Malende akunnyonnyola ensonga ezo lwaki basazeewo okukola ekintu ekyo tekiriiko nti gundi yagenda okukulembera oba gundi yakulembera United Forces of Change. United Forces of Change kibiina kya bannayuganda bonna abawulira nti bakooye obukulembeze obubi obunyigiriza bannayuganda nga baagala okulaba ku Uganda empya. Baasalawo okutandika omukago ogwo mwe bagenda okusinziirira nti kwegatte wamu bajje Museveni mbuyinza, awo mwe bajja okujja nti beesimbewo bannayuganda balondewo wani n'abakulembera n'abalala balirwedde okugenda ne bannayuganda kye basazeewo kubanga bafa kimu kuwulira ddoboozi lya bannayuganda nti basazeewo kino bannayuganda kye baagala. Baagala okulaba ku Uganda ey'emirembe ng'erimu okulonda okw'amazima n'obwenkanya, awo kye basinga okuyaayaanira buli omu ajja kuba musanyufu nti bannayuganda be beerondeddwa omukulembeze waabwe, so si bannamagye abalina emmundu nti be balonze omukulembeze waabwe Museveni nga bwe bamusibyeko ku mudumo gw'emmundu ebbanga lyonna. Katuwulire obubaka bwa Shamim Malende. Nti yasaavinga mu gavumenti nga minisita wa justice ate gye baagala okuggyako so Alliance for National Transformation bakita ANT nga omu ku bafounders bakyo John Mugisha Muntu ate nga kuliko n'owekitiibwa yali member of parliament we Kasese district ate nga yali former leader of opposition owekitiibwa Honorable Winikiza naye yali president nnyo okukiikirira ekibiina kye ku nsonga ya United Forces of Change. Tulinako group eyava mu it's FDC naye eya breaking away from the main FDC erya Najjana Nkumbi gye tuyita Katonga branch ekulembera owekitiibwa of course vision bearer ye Kano Kiza Besigye era ngo yesiba ku bukulembeze bw'eggwanga emirundi
ngena ngera bannayuganda bamwesiga okuba nti abakulembera naye akalulu ke nga katankanibwa mu kukwatibwamu ku saidi eyo era eya faction ye Katonga waliko owekitiibwa Lord Mayor Elias Lukwago waliwo n'abakulembeze abalala owekitiibwa Saddam Gaira namulabayo naye ng'akiikiridde ekibiina kye Democratic Party nalabayo ba members aba Democratic Party ne ba MPs abamu nga gye bali abo abawakanya DP Democratic Party ey'owekitiibwa Minister wa Justice kubanga kusinziira ku biriwo President Norbert Mao yakyali president wa Democratic Party era Democratic Party ekyaliwo naye waliwo abo abatakkaanya nokuba nti yasaavinga mu gavumenti nga Minister wa Justice ate gye baagala okuggyako so abo ntwabalabayo ndowooza tukitwala nti nabo bagira mu kapasite nga ya Democratic Party kubanga kyekibiina kiba kyapayinga allegiance to n'abakulembeze bangi abaaliyo n'abantu ba bulijjo abaagala enkyukakyuka bakuŋŋaanira e Katonga okusobola ng'era bakuŋŋaanidde mu kifaananyi kya United Forces of Change okubaako ensonga ze boogera eri eggwanga naye ng'okusookera ddala baali balaga akabonero ak'okukolera awamu okusobola okukyusa obukulembeze n'okukalaga nti bakolera awamu okusobola okulwana okwogera ebiruma bannayuganda n'okulaba nti biguga n'ensonga eyokusatu baali balwana okulaba nti baagala okuactualizinga article 3 ey'okwerwanako okusobola okununula eddembe ly'abannayuganda ng'era wakunga buli munnayuganda ali eyo okumanya nti alina ebbeetu constitution emukkiriza mu kawaayiro ak'okusatu okulaba nti bw'alaba ebitagenda bulungi mu maaso waddembe okweyogerera n'okozesa amakubo gonna agali mu mateeka okulaba nga yeenunula era nga bagamba nti United Forces of Change tebasobola kukikola bokka naye beetaaga buli munnayuganda si kyabakulembeze bokka naye kyetaaga buli munnayuganda okulaba nti eddoboozi lye liwulikika bwe batyo ne bava mu United Forces of Change n'evaawo nga ekaanyiza nti ekyali kisingako okusookerwako kyali kyakutunulira binnya ebiri mu nguudo naddala ez'ekibuga Kampala kubanga baali bamaze ebbanga ddene nnyo nti enguudo za capital city embi ekibuga kifuladinga enguudo mbi ate nga mu Kampala bamuli abantu abasinga okusasula omusolo naye ate ne bagamba nti n'ebitundu ebirala ebya Uganda buli muntu gyali asimba ekitooke simba ejjuni whatever kyonna kyosobola okusimba okulaga obutali bumativu nti wadde omusolo gusoolebwa naye enguudo si nkole nga mu malwaliro bwetali ddagala nga mu masomero gali mu mbeera embi n'ebirala bingi nga bagamba simba ekitooke baali tebasimba bitooke tebalagira kusimba bitooke nti kubanga baagala kuteekawo olusuku naye baali bakola kyetuyita political statement okulaga nti ensi sinimativu n'enguudo engeri gye zirimu naddala mu capital city n'ebitundu ebirala era nange ng'omubaka omukyalo wa Kampala exercise ezo twagyenyigiramu bulungi nnyo okulaga obutali bumativu ku nguudo ez'enjawulo ez'ekibuga Kampala buli muntu wali obligated okubeerawo wooli oluguudo lwali lwakutama edda ng'olaba ddala lwetaaga okukolebwako okuba ng'osimbawo ekitooke woolaba nga wabi ekyo naffe nga Shamim Malende ate omukulembeze wa Kampala district omukyala exercise twagyetabamu n'abakulembeze bangi bagyetabamu era sijja kudiscussinga nnyo byakusibira bakulembeze waka kubanga ebyo already biri mu public domain naye abakulembeze nabo ennyini balaga ekyokulabirako ekirungi okulaba nti nabo beetaba mu kusimba ebitooke bino okulaga obutali bumativu era nga twalaba Kyagulanyi Ssentamu president twamulaba mu bitundu ebyenjawulo the aftermath of that day wali walina okubeerayo gundi ng'asimba twalaba before
nga demonstration etenabeerawo nga Kanokiza Besigye naye asimba. Lord Mayor twamulaba Lukwago Elias nga naye alwana Secretary General wa NUP, Shamim Malende, aba foot soldiers bonna bangi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Meya w'e Makindye, Speaker w'e Makindye, omulimu naye yakola gw'amaanyi nnyo. Mu Masaka eri eyo naye abantu bagezaako okukola n'ebitundu ebirala. So, questions nyingi zajja okuva mu bannayuganda n'abantu ab'enjawulo ne ba detractors ku United Forces of Change. Ekintu kyekoze ekyokulagira demonstration y'okusimba ebitooke awamu ne what will come of them. Ngera bagamba nti bazze nga beegatta bulijjo naye eva beegatta naye nga tebakwatagana. Era ng'abantu abasinga ne baprofesaizingawo ddu nti no tebijja kukola, tebajja kwegatta. So much was spoken. So njagadde okugatta eddoboozi lyange ku nsonga ya United Forces of Change. Nti okusookera ddala tulina okusooka ne tukkiriza nti United Forces of Change etwalibwa abakulembeze abalondebwa abantu n'abo bootalaba mu bifo byalondebwamu tekitegeeza nti tebaawangula. United Forces of Change etwalibwa abakulembeze abalondebwa abantu oba abo abantu bwe bakkiririzaamu, abo abali mu kunyigirizibwa, abalina essuubi erya Uganda empya, n'abo abaagala Uganda ebirengeete ekyusa obukulembeze mu mirembe, n'abo abalumwa ebigenda mu maaso eby'emisolo emingi, ebyokuba nti abasuubuzi tebawulirizibwa, ebyokuba nti enguudo mbi, ekibuga kifuladinga amazzi, capital city sente zibbibwa, kwegamba buli kimu kikolebwa nga bwe kikolebwa, mu malwaliro terimalaga, abakyala basala babonaabona, amasomero gali mu mbeera nzibu nnyo, abantu tebasasulwa ssente, abasekirite basasulwa ssente butini nnyo, aba grades ezawansi abatereka amakizo ga sako ssente zaabwe bazibba, ne sakozi endala ez'enjawulo, abasomesa basasulwa bubi, abasawo basasulwa bubi. So United Forces of Change ekulemberwa abantu abantu bakkiririzaamu abalondebwa abantu era abantu bakkiririzaamu nti barayizinga amaloboozi gaabwe ne gatuuka gye galina okulaga. Omukyalo oyo, omuvubuka oyo wa ghetto atalina bwogerero, atasobola kutuula ku TV ajja okwogera bamusuppressing. Eddoboozi lye bw'alaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aliyisiza wamanya lituuse, kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogera ensi ewulira. Lord Mayor Elias Lukwago bw'ayogera abo ekikwatako bajja kuwaayo amatu, kubanga mukulembeze wa kibuga Kampala ate ng'abaddeko okubalira emyaka 15 nga Lord Mayor. Bw'otunuulira Oweekitiibwa Kizza Besigye bannayuganda baamulonda n'awangula akalulu, enfunda nnyingi emabega, abantu bamukkiririzaamu, bakimanyi bulungi nti bw'ayogera gavumenti ejja kuwulira, n'ow'emputtu ajja kuwulira. N'olwekyo okusookera ddala tulina okumanya nti United Forces of Change buli bwevaayo nebaako ensonga gyeyogera era esitula eddoboozi lya munnayuganda asookerwako, oyo atasobola kuwulirizibwa. Nti munnayuganda bw'abanga akaaba enguudo embi kibuga Kampala n'ebweru waakyo, ebyamagozi tebiyingira bulungi ku nguudo ezimu kwe birina okuyita, ye bw'anayogera teri agenda kumuwuliriza. Naye United Forces of Change bwevaayo n'eyogera eba eyogera eddoboozi ly'oyo omuntu asookerwako. N'olwekyo kiba kyabwewussa omuntu okunyooma United Forces of Change ng'esisinkanye okubaako ensonga gyeyeyogera ery'eggwanga. Kubanga United Forces of Change bw'eba eyogedde ekintu nga kiruma munnayuganda asookerwako, eddoboozi lya munnayuganda liba liwulikise. Amaloboozi agayita mu bakulembeze olumu gatuuka gye galina okulaga, abalina okugakolako ne bagaana bugaanyi gakolako naye nga gaba gatuuse. So ekyo tulina okusooka okumanya ku United Forces of Change. Ekyokubiri, United Forces of Change bwe yakola press conference yaayo, ndowooza kye tulina okwebuuza nga tetunnaba kugamba nti
tebajja kolaganira wamu tebakwatagana balina enkwe balina biki nga tunaba kugenda mu ebyo byonna tusooke tubuuze nti ebintu bye baayogerako byo bituufu weebiri oba tebibiri bwe bagamba nti enguudo mbi zeetaaga okukola babalimbye eki bwe bagamba nti electoral commission eriko abagikontrolinga tugiresisting baba balimbye eki bwe bagamba nti mu malwaliro teri maddagala oba abantu basasula bya abakozi ba gavumenti beetaaga okutereeza mu nsasula yaabwe baba balimbye eki so bwe kibanga ensonga United Forces of Change zeeyogerako nga ddala zeesuma bannayuganda eba ekyali ku mulamwa mutuufu era ekyo kye tuba tutunuulira awo nti ffe ng'abantu aba bulijjo United Forces of Change at least eyogedde okukyusa obukulembeze mu mirembe nti bannanga akalulu bakakwatakwatamu tukoze tutya nga bannayuganda okwerwanako nga tukosa article 3 okwerwanako okulaba nti nno tuzza obuyinza bwaffe mu mikono gyaffe kyobala nti Kyagulanyi yakuletera article 1 eya people power nti omuntu tosobola okuexercisinga buyinza bu under article 3 nga tosobola kutegeera amaanyi go under article 1 olina okutegeera amaanyi go bumala okugategeera nojja mu article 3 ne weerwanako noba tonategeera bulungi maanyi go mu 1 oyinza okulemerera okukola 3 kyobala beeza ennyingo bbiri zitambulira wamu article 1 ne article 3 so baba bakugambye nti amaanyi gali mu bantu kubanga nalabanga wali press conference nti people power our power article 3 nti yes twerwaneko so eza nnyingo zirina kutambula bbiri article 1 ey'abantu okumanya nti balina obuyinza okukyusa ebyo ebibaluma nga bakozesa amaloboozi gaabwe n'ebiwato egiriwo mu mateeka n'okumanya nti article 3 ebakkiriza okwerwanako mu ngeri ezitali za bumenyi bw'amateeka ate ne beenunula ku ebyo bebawuliza ebibaluma ekyo nakyo its a step so n'olwekyo nga tonaba kutumbira bino byonna kujja bantu ku mulamwa United Forces terina kye yakoze kyolina okusooka okumanya nti ensonga zeyogedde bwe ziba naawe zikukwatako ez'emisolo eginyigiriza egyenfuga ey'enkozesa obbi ey'emmundu obutemu obutanoonyerezebwako bantu bangi batufuddeko naye nga tetuyinza kumanya ani yabatta sente nyingi zagenda ku kamera ezigenda ku nguudo zitulabira ababbi n'abatemu bwe tubuuza ku kamera ewamu nga batugamba leero teyabaddeko wali nga batugamba eri yabaddeko selective use eya kamera tubuuza kikyamu kyekiri awo tetulina resource emala kutula ku kamera az'okwo oba obujulizi buzibwa olumu oba abali ku mulimu baba beebase nti kamera tebazimonitaringa bulungi those are all questions so United Forces of Change bwefana neyogera ensonga zino tuba tulina okugiwa credit at least for that ekyokusatu kinjala tutegeere nti okusimba ebitooke tekikola nguudo naye kikola political statement nti bannayuganda oluvannyuma lw'okutegeezwa baavaayo buli alina obusungu ku luguudo yavaayo n'abaako kyakula ng'ali mu mirembe n'aleeta ekitooke n'akisimba awantu era after effect zaakyo nti enkeera gavumenti yatandika okugyayo ebimotoka byayo ebyenjawulo ku kansa ez'enjawulo okutandika okuba nti enguudo ezimu batandise zikolako ekyo kibaita political statement nti luli bayogezanga emimwa nga mwogezemu nti bananga enguudo mbi naye nga tebawulira naye ebitooka olwasimbiddwa ebimotoka ebikola enguudo ne bitandika okuvayo ku nguudo nyingi ez'enjawulo byafudde bitandise okukola naye nga bwe tubamanyi tukibamunye nti bayinza obutatuukiriza naye at least kikulaga nti eddoboozi bwe lifuluma libateeka ku pressure naddala nga lirimu okwegatta n'olwekyo ekyo kikulu nnyo okulaba nga tukiwa amakulu gekyetaaga nti political statement yakoleddwa gavumenti nesobola okugya ebimotoka byayo kubeera nti ekola ki ekola ku nguudo zino that is just one aspect ku biruma bannayuganda ebingi but also bwe twogedde okutunda ku nsonga ya United Forces of Change tulina okumanya nti
United Forces of Change bangi badde bagikuba ngabamu ngabagamba nti balowooza abeegatta dda waliwo yawayisitura awo n'agamba mu 1991 Kabaka yeegatta ne UPC mu 1980 Museveni ne yeegatta n'abalala bo ne bawabula 1986 sectors ez'enjawulo ne units ez'enjawulo. So okwegatta kulina kubanga kuvaamu buwanguzi naye okwegatta okutavaamu buwanguzi tekulinamu makulu nga balinga abagamba nti olwedde bo bakitegedde ddala tekujja kuvaamu buwanguzi ne bagala okubabuuza oba ne twagala okubabuuza nti olutalo lwa 1988 ani yali amanyi tunaavaamu obuwanguzi badde amanyi bwe yagenda mu nsiko 1988 bagambanga Obote yalinga amunyooma n'abalala bonna abaaliwo nga bagamba akakadde Obote kana kikasobola kukola. So oli ng'agezaako okuwa system okulaga nti emikago ki egibaddewo naye nga tegikola ki naga nti mu 1996 waliwo interparty cooperation naye era tebyavaamu kalungi Bassemwogerere n'abalala. Oweekitiibwa omugenzi Cecilia Ogwala eyatugenzeeko yali musaale nnyo mu interparty cooperation eya 1996 nga bali ne Bassemwogerere UPC abagezaako okulaba nti basembawo candidate omu okusobola okulaba nga bakyusa obukulembeze mu mirembe. Ne baga nti 1996 byagaana era Still Museveni n'akola ki n'abakuba yajja bagamba nti mu 2011 waliwo yagamba nti 2011 era baleeta candidate omu Besigye era ne bigaana. Najja bagamba nti 2016 era ne baleeta n'agaana. Nga nti kakati ebintu bifuuse bya propaganda. Kwa ffenna tukimanyi bulungi nti mu biseera ebisinga yes emikago giribadde gijja gibaawo naye bagamba yakusookerera nti akiddiŋŋana addiŋŋana amawulire atera ogajja muki omukkuto. Bajjajjaffe tebaali basiru okugera engereza ezimu waliwo tulina okuzikozesa. Bagamba addiŋŋana amawulire yagajjamu omukkuto. N'olwekyo tetunyooma nnyo interparty cooperation. Bwabanga waliwo interparty corporations ezibaddewo emabega okwegatta nga tekuvuddeemu kyamakulu tekitegeeza nti kuno kuyinza obutavaamu makulu. Tubeere ne hope, tubeere positive, tubeere focused kubanga ne Katonda ayamba abo abali focused n'abalina okukkiriza. Tali muntu ayagala kwesaraundinga na muntu ali negative. Oli negative talina kyakwongerako akussa bussi wansi. Oyo ye mubaka Shamim Malende, mubaka wa Kampala Central. Ensonga ez'ebyobufuzi azitegeerera ddala. Ate kaali nti munnamateeka bw'atyo waakutemeddetemedde ensonga agezaako okukunnyonnyola lwaki ebibiina ebyobufuzi byasalawo ne byegatta mu mukago ogumanyikiddwa nga United Forces of Change. Kubanga buli muntu akimanyi lwatu nti okwegatta ge maanyi. Bwe tweyawulayawula kubanga ffe abaagala Museveni okubeerawo ebbanga lyonna atufuge paka lwalifa. Abo balina endowooza nti okwegatta kwa United Forces of Change tekugenda kuvaamu bibala. Nammwe ye ndowooza yammwe. Naye bannayuganda abasinga obungi bakkiriza nti bwe beegatta awamu basobola okusindiikiriza Nakyemalira ne bamujja mu ntebe y'eggwanga Uganda. Shamim Malende agamba nti ababuusabuusa ekintu ekyo muli baddembe okusigala gye muli. Ate abakkiriza mu ky'okwegatta muli baddembe okwegatta ku United Forces of Change. Kubanga United Forces of Change olunaku olwaliro terina bukulembeze. Teriiko nti gundi yagikulembera, gundi ye sekretale, gundi ye mwogezi waayo. Wabula kibiina ky'Abannayuganda mwenna. Naawe foot soldier gy'oli osobola okubeera nti oli wa United Forces of Change. Kitegeeza nti ebirowoozo byo bitugattako. Oba n'ebirowoozo nga byankyukakyuka bijjawo Museveni tuba tubyetaaga. Kola ekyo kyonna ky'owulira osobola ky'olaba nti kitwala Uganda mu maaso ate nga kiziŋŋamya enteekateeka za Mwami Museveni atufutubaddeko emyaka 4. Kitegeeza nti buli muntu ky'okola kikole n'obumalirivu ng'okimanyi nti twagala kujja Nakyemalira mu ntebe yaffe ey'eggwanga. Bannayuganda baagala kwenonola. Ebiseera ebisinga omuntu bw'ayitirira okunyooma omuntu aba amutya. Kubanga aba atya ekyo kyasobola okufuuka ng'ate abadde takimusuubiriza. Era aba ayagala nnyo amukuumire wansi akkirize ye kyamwogerako. Naye obuwanguzi buli mu kumanya nti ndi munene, ndi above ekyo kyandowooleza oba kyandaba.
tekitegeeza nti oba obuguse oba tobuguse naye ekisinga obukulu bwe bukkirizaabo ekyobugagga ekisinga. N'olwekyo United Forces of Change bw'ebanga eneetambula nga bwetandise okuba nti ekolagana erina okuba nga erowooza kinene okusinga ku negativite y'abantu kubanga ejja kukubibwa ebikonde ebimu nga bituufu n'ebimu nga si bituufu. Naye bagamba nti abantu balwana batambula. Musobola okulwanagana mu nju naye nga bwe mutambula. Mwana wattu ate ne mutuuka wali nga muli bawanguzi ne mugamba ekyo nakyo kisoboka. Era tetujja kukyegaana kubanga wali abadde bagamba nti nawe nyininyini bakubagana onotakolagana na gundi ekyo kiri nno. Tetwagala muntu akozesa obwo bujega kukuba kintu kinene kigenda gasa munnayuganda. Olwokubanga onotakolagana n'ono olwokubanga ono n'ono balwana kakati United Forces of Change erina okusasika nedda. Bano basobola okulwanagana naye ng'omulamwa gw'Abannayuganda ogwamu gutambula ate mwana wattu ne gugguka. Ono kasasiro waabwe ne bamusootinga nga bamaze okugguka. Tekibagaana mu abasigadde kuyimirira nga mutambula. N'olwekyo saagala mbeera yonna gye tusobola kutuulawo ne tugamba United Forces of Change nti emala biseera. Ate mala biseera. Temala biki? Temala biseera olw'ensonga nti omulamwa gwerwanirira gukyaliwo tegunnagguka. N'olwekyo abalwana balwane naye nga musonga mbeera. Temusuubira abali mu United Forces of Change nti abantu bagenda bakubira engalo nga babalabye mukwataganye. Abantu bagenda kunyiiga nga tebalina ensonga lwaki banyiiga nga balina. Naye muyinza okubanga mukutte personal interests zammwe ne muzissa ebbali ne mugamba tukulembeze eggwanga. Ekyo kyekisinga okuba ekyebbeeyi. Omuntu yenna bwe yeevaako n'akulembeza ku balala aba afuuse wa bbeeyi. Aba alina w'atuuse. Kati jasi kye muba mulina okukola oba ekyetagisa okukola kukikola mu bulambulukufu bwakyo. N'olwekyo United Forces of Change bw'oba ogitunuulidde ku merit egenda kufuna abagikuba amayinja ng'ate abasinga ba regime operatives n'ababakolera regime. N'abali ku sayidi yaffe abamu naye nga banyiivu ku abo abamu abali United Forces of Change nga tebabaagala olw'ensonga zaabwe eziri personal. Nti United Forces of Change engeri gyerimu Shamim ate nga simwagala oyo avuma United Forces of Change naye nga tagikuba nti kubanga talina mulamwa naye ng'agikuba kubanga tayagala Shamim Malende. Ekyo kyabusiru. Nti oli olw'okubanga alina empalana ku President Kyagulanyi agenda kuba United Forces of Change naye ng'ekintu kyakuba kinene n'okusinga President Kyagulanyi. Oli alina akakungu oba ku Lord Mayor oba ku Kizza Besigye oba ku Winnie Kiiza oba ku Mukisha Muntu n'abalala bonna oba ku Saddam Gaida agikuwe naye ng'alina kukuba muntu. Tugamba nti entalo zammwe eziri personal muzijje mu United Forces of Change. Mujje mulwanire n'emabega wakati. United Forces of Change egende mu maaso. Then abakulembera United Forces of Change bo tulina bye tubasuubira. Ate nga nabo babisuubiramu. N'olwekyo balina obligation naye naffe abantu tulina obligation. Abakulembeze tulina obligation ne abatuuze tulina obligation. Ffenna mu Uganda.